bulaya si mwangu era watu ina mutima watu li mukozi oyinza obutamalako naye nga nsiibye nyimiridde nsibye nkwata mu bbinka sasiros nanye sigala simanyi bikinga n'okulya sirya neneyongera eri masuuka ateneza mu toyi mu kunaayongosa puulu yimirira kola laundry then Hajati nga wajja kunkima ekiro naye ngeno Haji kasomya tere empapula zange ziri mu kutambula bitambula ebintu byange bitambula eddagala nfuna na treatment kati bwe munga basaba emmotoka jukira nze nava Uganda nga buli kimu kakati nenga omuntu kyalinawo kyekikuyamba byennakola bintu byennakola nange omanyi nali nakola akola buntu bwange buli eyo bintu byange kola ne mama wange ne mugaba matukoze tuti I need a car kati nga naleka emmotoka yange nagireka Uganda nagireka mu garage naye ate nga yali by the time nagireka it was involved in an accident nga lesene ze yetaaga nyingi okubeera nga tugitunda nga leze bagenda zitunda imugenda kugamba mama wange nasala entotto nasala entotto nampereza akasente ningula my first car nani sobola ofuna emmotoka wano. Thank you Don Sarah, thank you for my gifts. Nani sobola ofuna emmotoka wano koze okufuna emmotoka wano kyangu if you have a job, you have your credit is good like ngabo wafuna credit card ogikozesa bulungi. Alicia, thank you so much for my roses. Ngoba wakola ki like you know nga wabikozesa bulungi bakuwa emmotoka ku zero gundi naye nobeera ng'ogisasula. Ngagamba kakati nze omukazi yakajja ekyeyo ku kyeyo ate omanyize sibakuka ate ndola kuba nalaba mudda ate nze sevuga speed kubanga nandibadde nga mandisereko ntambule mbaga njireri bannange wevuga speed bw'otuuka e Bulaaya genda mpola speed control sentogenda zimalayo ebintu togenda bimalayo tokyamuka guna ina kino kanchikole mukwano ojja kufaafaagana wano n'egundi embeera ejja kukugwa mu bulago otegere nti ebintu si bya muniino so nenfuna akamotoka nenze wa komiti yange negiteeka yeno nembeera nga nzikirizibwa okuvuga okyokeno tokkirizibwa kuvuga ng'ate oyina ki class 4 kubane otuuka ena tosoma okuvuga emmotoka omala kusoma nokola akabuuzo n'okayita ne bakuwa driver's license then noteeka eri aye n'ogenda ku road test n'ofuna class eddako eyukiriza okubeera ng'ovuga wekka mushitegira sisagala abantu bali meti mutuke Bulaaya obumaze Bulaaya is you have to hustle, you have to suffer. Mirimu abantu bali no bakola emirimu emibofu abantu bali mu kuhustlinga naye ngebiseera ebimu engeri abamu omuntu gy'aba yajjamu bambi abamu balira biki bakuba ekirungi bw'otereera oba omaze wakikubye bw'omutereera alhamdulillah oba okikubye munnange okikubye. So guys byo bane bulwola bakantu akali kukulinga okampa toba na matima mubi zizo katukuliko dabo gyo bazita diamond bazita sinze range simanyi just tap it bumpe bubuno I'm supposed to have for thank you Sarah. So nguna sasira like when I found a motoka I applied for a job when I applying olonkozesa gundi ki olonga banga bagogena kuna mulimu etakusema ogena kuna mulimu olhaja tagambye nida olobulwadde nga bunyuma njagala kulizayininga mulimu gumu nga sikyasobola amagulu gatuke kiseera negesibo manyinze nalwala ndi bulwadde wa amagulu gatuke kiseera. Thank you Sarah, thank you so much, thank you Hyra. Amagulu gatuke kiseera negesiba nga natukako nenkaba yati mugamba jango nno nfa kati Hajati bwalalinga mugamba embeera gyenkoleramu yali tagitegeera kati bwe yajja yansanga mu ttoyi yanoonya nansanga mu ttoyi nga nongosa ttoyi actually yali agenda kufuka nantunuulira nebye nali nkuttemu nangamba Hajati lero ntegedde mujje kyongambe ennaku yamukwata nangamba nedda mukwantu ntunoonya omulimu omuyimbi wange nedda tugende tunoonya omulimu awo kufuna emmotoka nange etweyongerayo funa omulimu Allah nasasira nno nga ntabalira mu bakirina bokka nefuna bagwita Airbnb zibanga hotels negaba makaiba nyumba bweti kati ngene yange nojipangisa omuntu Martha, thank you for my roses. Nojipangisa omuntu nati wajivaamu ngajja like nga cleaner janga cleaninga nga agenda kuba bapa dola aga nengamba alhamdulillah mafuna dola 2 na ino gule actually nasoka kulizayininga mulimu gwa Tim Hortons Hajati weyamala okulaba n'agamba ofa kati nga nembeera abasitu bali bansosola nnyo bayina engeri ye bansosola ate zisagala kuntegeerera mukwa no nze njagala okwetegeerera akati ngenda okulaba bantegeera banfuga kino kiri
engamba nedda mukwano nze temujja kumusinikira ku binyu byabeewamu n'olw'ensonga eyo mugire eki munnange sikuliseeyo nga resigninga ogumu nga resigninga nga nfuna omulimu nga jjukira bwe resigninga toba na sente ziba tezikyajjanga zobadde ofuna ate nga akamwanyi nakavaako dda nze nava dda akamwanyi nga sagala sente za bwereere kuba mune bagamba bwoba ofuna sente kola ki bwoba ofuna sente omulimu zino sente zirekera abatakola kati nze munnange erange eddiini anti yantuuka dda mu gundi sagala bubbi zitengamba thank you Rose anengamba neva kukamwanyi nge sente zimmala that's when nagenda ku mulimu gwa Airbnb nga bampa $1 nenkirininga ennyumba bwenvuga bwenzirere olonga ne Sinat House. There is a scenario gyesigenda kuleka beerabira banyumiza eno bucupa bw'amazzi owa soda empties bazizaayo tebabusuula kakati ezo ennyumba zinalongosanga za Airbnb balekangawo obucupa nga bungi nga bali zimane nasanga naja ati tabisuula abikuŋŋaanya kuba no bobigula bakujjako ne ssente ezo obucupa recycling kati obudomola bw'amata biki kakati nabikuŋŋaanyanga nga biwera ngandi kuba mu tukale tugenda kati lumu naye nange omwana ye mwana nagenda ngo bitwalayo ku bottle depot ngofunayo munanga akasente ngofunayo akasente obaka amafuta obaka na akagule mmere waka gabe sizanyisa sente ekintu ne kizivaamu kasita kiberanga sikosabula mu bwange ate nga sikikontana na dini yange alhamdulillah mwalange nandaba nga ngenda ntwala ebicupa waba wachafu nje tubitwala natunuulira nangamba mami what are you doing nangamba mami what is that kati nze nemugamba nga ndi excited okitegeera kati nze namugamba ndi excited nemugamba munange mami omanyi okimanyi nti munange eno nemugamba okimanyi mami eno banange mumpa obumuli timba na mitima mibi mungabiwa obuntu Mariam is so pretty ate mutandika kuwanira muntu kugundi yange bambi temukigeza nja kuva kula yivunza namute mumpa obumuli thank you munange nga mwalanga ngamba kati nyako so excited nga munyumiza ne mugamba nti munange okimanyi nti basula bucupa olawa bucupa bw'amazzi bwe tusula bikibe tugula mama tukudomola biki nti mami tebabusula obukuŋŋaanya be n'obuleeta n'okola kine bakuwaamu ssente mumanyi mwalange kiyategeera omanyi wa Uganda tulina aba scrap it's so emotional tulina aba scrap abalunda scrap yangamba naye mami lwaki tokomawo otuse n'okulonda ebicupa kubanga onoonyeza ffe sente mami nga that life is not good there it broke my heart nakaba navaawo ne kusimu n'abalala ne bajja ne bakaaba nga bakulira bubi ne bagamba guys don't cry this is money neebuuza nga balabamu mami waabwe eyali akola ki eyali serebu eyali ng'ate kati ali ku bicupa bannange batimu kyali kinene nnyo nawulira ne mugamba kwagamba nonyengeri gye mugamba mwana wange munange tebanywa masende munange ozolisize it was so touching nti saakiddamu mbabuulira kyannuma nnyo kubanga nze nali ngamba mami nedda olwokubanga otunoonyeza ekyokulya bulaya si mwangu era oba tolina mutima oba toli mukozi oyinza obutamalaako munsonyiwe bambi ne mugamba mukwano ye nga tamanyi nti sente z'okola tezimala ye nga tamanyi nti olina bye weetaaga okitegeera kamba buulire omuntu waaba yagenda ku kyeyo muwe sente z'ekitiibwa I am telling you thank you Hajat ezo sente muziwe ekitiibwa okitegeera naye alhamdulillah nti yakyanderstanding oluvannyuma nenkivaako saakiddamu kubanga natunulamu nengamba mu butuufu nabo ate Allah onyigiriza nnyo naye ekirala kisabanyumiriza bwe olunaku lwe nali ku Tim Hortons lwe bampita nga naakamala ogirongoosa toilet ne bampita manager nampita nga waliwo ekitaba blood ekitaba natunula
nengamba ne Allah ngosa amadala nze gwosiza amadala up to this no musatoyi nakava okulongosa like pupu abadde everywhere. I am going to touch in blood ogutali nti mugire ntoba okusomerera njogera bikwatamu nayinga yakalidde ne mugamba ya oli wabuyinza oli wamaanyi naye bwekiba kibonerezo ngondeza gwe wampanika nontekeeni naye atontadde nnyo wansi naye alhamdulillah manyi buli kimu kirina ensonga naye nzikiriza nange nakkiriza Mungu asobola okuwanika n'akussa amadala onna waayagalidde olunanyiri buyinza so toggwanga mu maanyi era toggwa mu ssuubi